Mwana mulenzi amanyiddwa nga Nubian yakalangirirwa ekibiina ki NUP n'okuweebwa kkaadi y'obwammeeya bwa Nakawa Division 2026 okujjira ku kkaadi y'ekibiina kino ekyabadde kisuubirwa ge gaabadde amasanyu amangi okuba nga gakulukuta ewaka ewa Nubian. Kubanga amasanyu tegakomye kubanga gakulukuta wonna, wabula buli muwagizi wa Nubian we yabadde musanyufu ekitenkanika, era abantu bangi babadde batandise ogenda ku social media oba emikutu emigatta abantu nga bajaganya n'okuba nti bayozaayoza omuntu waabwe Nubian okuba nti yatuuse ku kkula ery'okuweebwa kkaadi. Kati nabwe kityo ewaka wa Nubian kyabadde kisuubirwa nti n'omukyala wa Nubian ali mu ssanyu akyakyanca, era embeera gy'alimu yakubeera nti yeebaza Katonda olw'okuba nti omwami we yafunye kkaadi eyinza okumusobozesa mu maaso awo okumegga abava mu bibiina eby'enjawulo, omwami asobole okuba nti ekifo ky'obwammeeya akitwala bukolokolo obanga akyetika bulambirira oba buva. Wabula ekyasinze okuba nga kitiisa bannayuganda naddala abawagizi ba Nubian ne mukyala we, olw'ensonga nti mwana mulenzi Nubian musajja mufumbo awedde emirimu, era nga baagattibwa mu butongole bafumbo ab'empeta. Omukwano tebagwamu mugwe oba ebbanga lye babadde nga bawangaala ebintu si byakutomera butomezi oba si byakawundo kakubye eddinisa. So nabwe kityo wakati nga buli omu yabadde alindirira okubeera nti ku sayidi yaabwe ebintu ebivaayo bya ssanyu, wabula ate tugenda okwetegereza ku mukutu gwa mukyala wa Nubian ng'ebyabadde bivaayo byabadde si birungi n'akamu, era nga amawulire agabadde gasheyalingibwa ku mukutu gw'omukyalo ono gabadde mu mbeera emu oba endala gakosa omukyala ne gakosa ne Nubian ye nga omuyimbi, at the same time ne Nubian nga omuntu eyeteekateeka okufuna entebe y'obwammeeya singa buli kimu kitambulanga Mukama oba kintambulanga Nubian bw'akibaze nga Mukama ye mubeezi we. Olunaku olwa Friday wabaddeyo ekivulu kya mwana mulenzi Dax Vibes, ono muganda wa Bobi Wine, era nga abasinga ku sayidi eyo gye babadde boolekera okubanga bagenda akawungeezi. Wabula mukyala wa Nubian ku mukutu gwe erinnya akozesa lya Mutoni Shiko. Mutoni Shiko ku mukutu gwe ogwa Facebook kwe kwateereddwa obubaka bw'olaba ku screen obwabadde bugamba nti from today I'm single, it marks the end of my relationship. Mukyala wa Nubian okusinziira ku posting agamba nti okuva n'olunaku olwaleero sirinaako agamba ndi single, era njagala mumanye nti luno olunaku lwe lutandise enkomerero y'omukwano gwange oba relationship yange. Of course ono mukyala wa Nubian bw'agamba nti from today I'm single, it marks the end of my relationship, kiba kitegeeza bulungi nti relationship gy'ayogerako si ndala, ye relationship eyiye n'omukulu amanyiddwa nga Nubian. Wakati nga Nubian ali mu kucacyanca n'okucelebratinga kkaadi, ate laba ku mukutu gw'omukyala we kugirako amawulire agabadde galaga nti ye asazeewo okwawukana ne bbaawe oba omunenkini we Nubian mu budde obwo. So screenshot eyo nagitekinze yabadde maze 3 hours, then wayiseewo 2 hours oba wayiseewo essaawa 2 okuva ku eri gye yabadde ataddeyo, then ne wafuluma eno post efaananako bw'eti.
still ku mukutu gw'omukyalo ono Mutoni Shiko. Neno naye yabadde yabukaawu ng'egamba nti buli lw'olabanga mikwano gyo girumba mukazi wo omanya gwaba wadde amaanyi. Kyokola gwesse mukyala oviira omusajja so that mikwano gye gimufunira omukazi omutuufu. Yawandiise ebimu Oluganda nga lubuukabuuka. Wabula yabadde agamba nti buli lw'olabanga mikwano gyo girumba mukazi wo omanya gwaba wadde amaanyi. Ekyadde kitegeeza nti Mutoni Shiko yabadde ng'eyeemulugunya ku mikwano gya Nubian Lee. Nti mikwano gya Nubian Lee gibeera awo ne gimulumbagana. N'okubeera nti gimwogerako kino na kiri n'ebintu ebitagasa. Kati nga Mutoni Shiko mu kunnyonnyola agamba nti byandibanga we giba mikwano gya Nubian Lee nga gimwogerako ye ng'omukyala, kiba kitegeeza nti Nubian Lee agiwa amaanyi. Kati wano omukyala nga yabadde awana ensonga lwaki ayagala okunoba oba okukeera yeeyawule ku Nubian Lee amuta agenda atandika obulamu obulala. Era yagamba nti kyokola gwe ng'omukyala ndowooza oviira musajja nti mikwano gye gisobole okumufunira omuninkini omulala. Kati positi eyo weetandika oba wemala okubawo abantu batandise okusharinga kumukumu nga beebuuza mukyala wa Nubian Lee avudde ku ki okuwandiika ebigambo bwe biti. Nubian Lee amukoze eki? Era obusungu buvaawa? Kati waayise essaawa emu ng'eri positi ewedde ku mukutu gwe gumu ogwa mukyala wa Nubian Lee ne kuwandiikibwako obubaka obulala. Kyabadde kigambo kimu nga kigamba nti time, ekyabadde kitegeeza nti obudde. Abantu batandise okuba nga beebuuza kiki ekyandiba nti kyawudde oba kireetedde abafumba ababiri Nubian Lee wamu ne mukyala we Mutoni Shiko okubeera nti bavaawo bubi okusinziira ku positi ezabadde ku mukutu guno. Agaliwo ye YouTube channel kwoli twetegereze ensonga ne tugigoberera okuva we byabadde nga twagala okukakasa obutuufu bwa buli kimu, olw'ensonga nti n'egimu ku mikutu eminene mu ggwanga naddala mu byaffe bino ebya entertainment byabadde bimaze okukakasa nti Mutoni Shiko mukyala wa Nubian Lee yabadde avuddeyo n'ayawukana ne bbaawe Nubian Lee. Kati olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 Agusito omwaka 2025 lunaku lwa 6 bino byabaddewo Friday ng'ennaku z'omwezi 29 Agusito 2025. Kati olunaku olwaleero osanga mukyala wa Nubian Lee bino byonna byabaddewo nga ne waali talina access ku ssimu ye. Ebyabaddewo akawungezi ka Friday ebyalese nga buli muntu ali mu kutya ng'alaba omukwano gwa Nubian Lee ne mukyala we gulabika guli mu kuggwaawo. Olunaku olwaleero mukyala wa Nubian Lee avuddeyo n'ayogera amazima ku byonna ebyabaddewo. Ebyabadde biraga nti Nubian Lee amuyisaamu amaaso n'emikwano gye era ekyabadde kimuleetedde okubeera nti asuulawo obufumbo bwe. Omukyala Mutoni avuddeyo n'agamba nti bino byonna byabadde fake. Si ye yawandiise ebigambo bino. Omukyala ono akozesezza WhatsApp status ye okunnyonnyola byonna, era bw'obanga olina ennamba ye osobola okubeera nti information obeera wagifunye. Era nga yannyonnyodde ku bya Facebook account ye. Mukyala wa Nubian Lee agamba nti Facebook account ye bagihakinze. Era agamba nti ezo posti ze mulaba zitambula si ye yaziwandiise.
mukyala wa Nubian agamba nti newankubadde nti ebyaddala post ye not post newankubadde nti account ye mutoni nga bw'ogirabye agamba nti account ye baagimubyeko yawandiise n'agamba nti my account was compromised. Hackers have been posting things I don't know about. Please ignore them. Agamba nti account ye baagimubyeko era bahaka batandise okubeera nga bapostinga ebintu byatamanyiiko mutwe n'amagulu. Agamba nti bannaye temukitwala ng'ekikulu si kirinaamu mukono. Era yagambye abawagizi be wamu n'abawagizi ba Nubian nti amazima bo nga family bakyali wamu tewannabaawo yadde oluyombo olwa seconds 3 wakati waabwe era nti buli muntu atambuza ebigambo byatambuza ye tabiinaako mitwe n'amagulu nga mukyala wa Nubian Lee. So agambe nti bannange amazima gali nti post ze mwalabye eziraga nti njawukanye ne Nubian Lee ezo posti nkyamu sinnayawukana na bba wange Nubian Lee. Tukyali ffenna tuli eno tusagambiza tucelebratinga kadi ya NUP ku bwa meya bwa Nakawa ate omuntu ava atya eri mu bbanga n'agamba nti ffe twawukanye situnnaba kwawukanako. So mukyala wa Nubian Lee avuddeyo ne yeewakana ebigambibwa nti ye yawukanye ne bba agamba bakyali wamu tewannabaawo mbeera yonna. So ababadde babibongeesa oza musobola okunoona kuva mikwano. Nubian Lee ye ne mukyala we ow'empeta omukwano gukyatojera butojezi and there. Think nange kambeerekereze njagala bategeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti bakola cake eza buli mukolo, bakola donuts mukadde ke kam bakola cupcakes, bakola pizza, bakola emigaati, bakola daddies. Ogenda ku ssomero oddayo ku ssomero kubanga olaba ku mwana wo oba omuza ku ssomero 0709 787508 Honey Bites obeera obafuna bulungi. Alison Painters ugibo basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe kyo wakakimaliriza okukizimba oyagala kubanga okisiiga kalangi bakubire ku 0705 1936 Alison Painters UG basiizi ba langi. Yes, abasidi omusunsuzi eddoboozi lyange nze mbeerawo wano okubawa information tetubuukira mawulire. Information tugireeta mu butuufu bwayo nga bwebeeri tetugattamu byaffe yadde okutoolamu. So kitegeeza nti subscribing ku channel eno olikinga video ate era okomentinge okwongera okufuna nga videos ejujjudde amazima. Thank you.